Nsabye nesiba nganonya gwe Katonda wange naye ndaba ng'embeera tennakyuka nga nkunoonyeza munnange gwanyamba tegwanyamba nenema kugwa mpaka bonero nti oli nange nkwaliza nekabaza kubanga otegasaka kulegabizisho simanyi kuyimba naye mwalimu obuyimba bwe mpulira nga bunkwatako nga kubye life yange tinsabye nesiba nganonya gwe Katonda wange naye ndaba ng'embeera tennakyuka mazima nga nkunoonyeza munnange gwanyamba nenema kugwa mpaka bonero nti oli nange. Waliwo akaseera k'owulira ng'olowooza nti Mukama akuvuddemu, abakulaba abakyakujja mu malala, abakyakujja mu ffujjo, abakyakuteekateeka, abakyakulaga abantu abatuufu b'olina okutambula nabo, ogenda okusituka eddaala ng'otegedde bani b'ogenda okutambula nabo mu kkubo eppya Mukama ly'aba akuwadde. N'ebiseera ebisinga twetaaga akabonero ako. Akabonero k'osinga okusaba bwe bulamu Mukama bw'akyakuwadde. Bw'oba ng'okyali mulamu ebisigadde bigoberera bugoberezi. Akabonero k'osinga okwagala kwe kuba nti okyajjukira nti Mukama gy'ali. Akabonero k'osinga okwagala kwe kuba ng'okyakkiriza nti Mukama ye byonna. Ekyo kasita okitegeera. Era bwe buyimba obw'owulira. Nsabye nesiba nnonya gwe Katonda wange naye ndaba ng'embeera tennakyuka nga nkunoonyeza munnange gwanyamba nenema kugwa mpaka bonero ti oli nange. Ssentongo Frederick Lugonvu. Ebimu ku byenjagaza programu eno eya Lugonvu'S njogera n'abantu bwe tufaanaganya olugendo, njogera n'abantu bwe tufaanaganya endowooza oba olyawo, wadde ng'obamu bansingako, wadde ng'abamu ebizibu baleetera okulowooza the other way around. Ebiseera ebisinga bw'ofuna ebizibu ebingi bikwerabiza, bw'ofuna ebizibu ebingi bikumalamu essuubi, bw'ofuna ebizibu ebingi bikuggyamu endowooza ey'obuntu, naye byonna mu byonna Mukama ali naffe. Nabadde awo n'endowooza ati first azukenziki okana tugenda mu nnaku nkulu, tugenda kuba nga tufuna Christmas gift, tugenda kuba twaguddeho estates ez'enjawulo, tulina poloti okuva ku bukadde 6.5 naye ng'ate oba oguze ettaka kitegeeza nti obeera ogenda kubeerako lifetime, tewali bya kusasula busuulu, tewali byagamba nti kakati okibanja, oba oguze ettaka oba otudde 5.5. Twali wano omukulu Lubega Peter n'atukubira plan ku nnyumba kyesobola ogenda mu ploti ya 5.5 ng'ossaamu amaka ga bisenge 3 n'amadiira 2 n'osiba n'ekikomera n'osigaza n'owotegekera omukolo gw'abantu abatonotono. Tulina ploti ez'obukadde 6, tulina ploti za bukadde 10, 5 ku 10, tulina obukadde 8 5 ku 10, tulina obukadde 13 5 ku 10, tulina obukadde 15 5 ku 10, eyo mpigi yonna. Then tulina ne Katende ku bukadde 18, Katende ku luguudo oluva e Katende ogenda okonectinga ku Lwentebe. Ze Katende wasigaddewo ploti 3 ez'obukadde 6 zino 5 ku 5, wasigaddewo ploti ziringa 9 10. Then tulina ez'obukadde 8 we ziri ploti 6 awo Janya, ate ne tuba n'ez'obukadde 10 eyo Kakoola Lungala. Wetera Lungala niyo wali estate y'omu lusozi tuyo era ziri opposite, naye ate wano Kako kati ninyo na za bukadde 10 with a good neighborhood. Olaba nga enkulaakulana y'amaanyi weeri, ate nga ploti zonna ettaka Lugonvu ly'abalina obeera oguze ettaka oba toguze kibanja, kyekintu kyemba nakyo ekyenjawulo. Nti sigula bibanja era abantu bangi bagamba nti njagalayo ekibanja. Nedda, omuntu ne bw'aba nga ploti gy'aguze temusobozesa kubanga afuna ekyapa ng'aguze 5.5
naye nfuba okulaba nti waakiri afuna letter of occupancy ebbaluwa emukakasa nti wadde ng'ono ettaka lyalina si lya kyapa tasobodde kufuna temusoboza kufuna kyapa 5/10 naye wattaka si wa kibanja jjajja n'omuzukulu era ekyapa koba otudde mba nakyo nga nkakasizza obutuuze n'olwekyo it's a Christmas gift kyensobola okubakolera tutambudde ffe n'omwaka mulamba ate eŋŋamba nti kikyensobola okukola weewaawo. Product ziri open ezo zenjogeddeko zo ziri ready ezatandise dde okutambula ez'obukadde 6 bukadde 8 5/10 zasaliddwa nazo dda ez'obukadde 10 5/10 zasaliddwa dda n'ez'obukadde 13 5/10 zasaliddwa dda bukadde 15 5/10 waliwo n'ez'obukadde 18 eyo Katende ku luguudo oluva e Katende okugenda luconnectinga ku lw'entebe oluguudo lwe bali mu kukola lwe bateekateeka okuyiwa kolansi lukutwalira okusuula endakawuka ne lukuyisaamu ne lukusuula entebe. Ze estates eziriwo nagambye nti guno omwaka buli muntu alina okufuuka landlord mu ttuluba erirye nfuba okulaba nga waakiri ova mubupangisa manyi kyekitegeeza manyi obupangisa bwe buluma manyi obupangisa bwe bunyigiriza n'olwekyo singa tukwata buli omu kyalina essimu yange mugirina tujja kukozesa ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 leero lwakutaano twali tulina okuba ne program eyamanyi ennyumba yo eyalina okubawo ku lwokusatu naye tujja kuba nayo olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga olunaku olwalyo njagadde okuba nga nkuwa amawulire ag'essanyu ago leero nina amawulire ga ssanyu meerere ensonga kinasina n'akayimba kali abantu bangi balina babeera nga awulira ng'embeera eganyi alina wabeera nga awulira obulamu buganye obulamu buli mu mbeera awulira tebitambula naye gamba mukwano ogenda kubeera muwanguzi akayimba ako nkimanyi bangi abakayimba naawe otuuka n'olulaga nti mukama nze ki kye nakola ate omufu yandibadde abuuza kye yamukola bw'oba ng'okyali mulamu ng'okyakkiriza nti mukama gy'ali era ng'okyakkiriza nti mukama ye mununuzi wo buwanguzi bw'amaanyi nnyo n'olwekyo osobola okunkubirako ku 0753 98 56 39 0753 yerina ku WhatsApp tubeere nga tuwayamu eri abo okuva ku bukadde 6 tulina kuleka okuva ku bukadde 6 okutuukira ddala ku bukadde 18 n'olwekyo siraba nsonga lwaki obeera mu mbeera eyadduka buli kaseera bammanja tolina kyosobola kukola nkya kubanga tomanyi nkyayo boona abeerawo buli kyeweetaaga okukola oba oliawo olina kikola lwaleero ekyo kyoyagala okukola omukisa ogusooka ogw'okukikola gwaliwo emyaka 5 emabega ne gikuyitako kati omukisa ogwolina era gwotwala nti gwegusembayo gwe gw'olwaleero kubanga enkya tomanyi oba onaaba okyali mulamu wangi tomanyi oba onaaba okyali mulamu. Lugonvu'S show, I will welcome you once again. Mbebaza, it's a family. Ffe baani abasiimwa nga program oba oliawo ekyusiza obulamu bw'abantu watali kwawula myaka sikikoze nga nze nkikoze nga mmwe kubanga mu mugifuddeyo ensonga n'olwekyo njagala olunaku olwo tukikozese kajanja tukikozese fujjo wakati nga tukwasibwa certificate etusiima nga program esinza okukyusa obulamu bw'abantu ewatali kwawula myaka okubajja kuzira okubaako we bateeka twongera okusubscribe nga tusharinge tulike tukole buli kimu tukikozese kajanja kubanga oli muwanguzi nga nze ndi muwanguzi naawe oli muwanguzi ndaba kubanga eno program si yange program yamwe ya Lugonvu'S show mbadde ndi wano ne bandeetera certificate muganda wange obulamu obusinga tubutunuulira ne tubufumiitiriza n'olowooza gwali obubi naye bw'otandika okutunuulira abantu obulamu bwe baayitamu embeera gye bazze batambuliramu gye bazze bawangaaliramu otuuka akaseera noga nti oba nkaabya kajanja oba nkaabya kyejo abantu nga bayise mu bingi ebisoomooza bazaddewo baali bakusuddewoko olebjukiddeko obulamu bwe walimu ne butakuleetera kwekubagiza ne bukuleetera kukola nnyo osobole okubukyusa embeera gye wakuliramu esoomooza tolina kugibeeramu nga weekubagiza nti twazaalibwa tuli baavu olina kugyeyambisa okukola ennyo gisaanyeewo teweerabira saanyaawo ekintu kyeweerabidde kiba tekivuddeewo
kiba kisigaddewo olina kusaanyawo kisaanye teweerabira nti oli mwavu kola osaanyewo obwavu tukuwaliriza ku Lugonvu'S show abantu bakyakujjukira abantu banzijjukira bakujjukira bagamba wafuuka famire ya Lugonvu'S banzijjukira era nange nkyabajjukira bulungi nnyo kantwale mukisa guno okubabuuzaako balamusizza nnyo bunnya lya mukama waffe erisinga twebaza olw'obulamu bwatuwadde nga tukyali balamu tusabe tubukozese bulungi busobole okuba ate nga bugasa abantu abalala amannya bakyagajjukira bulungi nesobola kwerabira gaddamu googera nze Nsubuga Simon omwana ow'emmamba omwana ow'ekiguli akaala amatendo ebuganga eyeddira emmamba bitambula bitya kitiibwa kya Mukama bitambula bulungi era ebigere bino ebinkomezaawo omanyi okusiima si buli muntu nti akikola era omuntu okukomawo omuntu nga yakulagirira awantu n'otuuka w'otuuse n'obasangayo n'okomawo n'omugamba waayo awantu we wandagirira natuuseewo si kintu kyangu nnyo naye ŋŋambye nno kankomewo neebaze baganda bange Lugonvu'S baganda bange kuba nafunamu eŋŋanda nafunamu emikwano nafunamu bannyinaze nafunamu bato bange nafunamu bakulu bange basenga bataata bajjajja so ŋambye nno kankomewo embeebaze yadde mbadde nina bwe mbeebaza mu neebaza one on one nga mbasigira message mbalaga ekigenda mu maaso naye ŋambye nno kankomewo mu ntebe mwe natuula nga mbeeyanjulira era nkomewo mbeebaze esebo wali wano bigambo byali bingi abantu basaasira abantu bakulaga nti owulidde ku stories z'abantu abalala oba oliawo mpulidde nnyingi nnyo naddala nga ziri ku Lugonvu'S naye eri omuntu ajja nagamba nkulu Nsubuga nti nafunye enamba evuga ku Lugonvu'S mpuliriza stories z'abantu bangi nnyo ne story eyo yankutteko nnyo era olina okukubira nga n'okukaaba nagamba onkaabiza amaziga ne mugamba munnaye guma nange olumu olwali wankubira nange nenkaaba misa Lugonvu nakubirako olumu essimu ndowooza nga wulira nga siri nungi naye lyali ssanyu era abantu mbagamba nti olumu ntera okwogera nga ntaddeko kasimayiro naye siba simayiro nti njijja olumu ku mutima gwange naye nyinako kyengezako okubuzaabuza nemekiragira ekifaananyi yes nayita mu kunjizibwa kw'amaanyi nnyo naye Mukama Katonda ateerabira bantu be ndowooza nange yanzijukidde obuyambi abantu abaana baffe bali batya boyamba kati muli baana bameka twadala baana 37 naye wenjogerera bandeetera luli abaana bawere 10 kati bali 47 bagamba mukulu Nsubuga nga bw'ofuuka taata w'abaana abalala tusaba ofuuke n'abaana baffe nebakunyumiza ono ali bw'ati ntambula ne ttiimu yange ogenda okonfaminga kuba ebintu bya bannayuganda olumu bizibuzibu naye nzirayo nenkola research okulaba ddala kino bwekiti bwe kiri ndalaba nembeera gye baligamba yeeno naye through Lugonvu'S lwe nali wano nga sinava na mu studio muno mwennyini Mr. Lugonvu yasooka okuteeka ettaffaali babiyita bisima yes nafuna amasimu nakati nkyafuna amasimu abakusaasira abakwebaza abakuwa obuyambi abantu bampadde obuyambi sente enkalu bampadde ebintu ebikalu abantu bampa engoye natika na pick up nambutwala ebintu by'abantu bye bandeetedde okuva ku Lugonvu'S era eriyo n'omukyalo omu yasomba engoye emirundi ndowooza ng'esatu olunaku andeetera nandeetera engatto era nembitwala nemigabira abaana abamu ne bampereza ssente twalabye oyo omwana omulema gwe watulaze nze mugulidde omufaliso nze mugulidde blanketi era obulamu bw'oyo omwana bwakyuse nnyo yes naye tebwakyuse nti maanyi gange ne Lugonvu'S era waliwo omukyalo omu yagambye nno nze nja mutwala mu ssomero asome era yanga nkola requirements ze oyo okusoma kwe kwateredde
n'abalala bwe batyo naye nga ebintu twagula ebintu bitwala tubigabira abaana bagadians ne basanyuka abaana bafuna akamwenyumwenyu ku matama ne basanyuka nnyo era ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna ayina kye yawaayo. Omanyi waliwo omukulu wa Mutaagi Sembuuze yaŋŋamba nti era naawe omukulu wakinziramukko wano nga nti tolyanga obuyambi omwana oba ogenze. Akantu ako kakwata ku bantu bangi olwo ne yakansirikira kakola mu TikTok bakateeka mu TikTok tolyanga buyambi bwa mwana. Omanyi lwaki abantu babonabona bali amabugo tebali amabugo ofubanga nnyo obutalira ku bizibu by'abalala. Toliranga ku nnaku ya mulala, toliranga ku maziga ga mulala. Kituufu. Era ebintu ebyo mbituuseeka olw'okuba abaana bali abeeka balaba bagenda ne balaba ekifaananyi ky'abaana abali eri bagati daddy zino engoye abaana zijja bayamba nuga mwenja bagulira ezamu naye kansooke nkole ki mpe bali nagamba daddy tulaba guni nga talina lugoye kituufu wabali. So kuganulaba nti ebintu ebimu Mukama Katonda wa buyinza era w'amaanyi banne mwebale nnyo mwebalire ddala mwatukolera omulimu munene nnyo mwakyusa obulamu bw'abaana emirundi egitabalika na kubalika. So n'olwekyo Mr. Lugonvu Mukama Katonda tukusaba ntambulira nnyo mu nnyimba za gospel zinzikakanya naddala waliwo oluyimba olulala lwa Twin Herbert tukwaniriza mu studio za TV yaffe oseba omwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo ku gwe kunze ndikuyita obitwegambire wakola otya ofuuka kino kyolisebo wasala magezi kyoga tugambe twakulaba wano ng'otandika banga tono okyusa essebo eyali omwavu mpulira kati weevuga oli bulungi onyirira wasala magezi kyoga tugambe lwaki abantu bakweyuna kyeyadamba kiyita sabisaanira kisa kinafuuka nange sabisaanira kyali kisa kyekyantaasa ekyaka something lokuzinyumira kati kano ka Silver Kyagulanyi abantu bangi bayita mu mbeera ng'emunyiga mu batonda ba nsabye nesiba nga noonya gwe Katonda wange naye ndaba ng'embeera tenakyuka nga nkunoonyeza munnange gwanyamba nennema kugwa mpakabonero nti oli nange. Abantu era tewali kirala kyonna tewali kirala so life esobola okukyuka kituufu esobola okukyuka ate nze nkigamba nnyo abantu obulamu bwe tebugenda kukyuka okujjako ng'osoose okukyusa obwabalala. Yes, kituufu. Togenda kuvaawo okwamidde okujjako ng'osoose okujjawo abo abakusooka okwama oba abakusinga okwama. Tosobola tuula mu mmotoka n'okajjala nga zonna zeseredde musindikeemu kwemu naawe ojja kufuna w'oyita. Tosobola gaggawala nga tukutte ettoffaali kubaako bw'ogaggawaza. Abantu bangi babawa ebintu eby'obwerere ng'ekibibawesa baga nti ogwolaba yeyannyamba. Abantu bangi bwe tusembeza mu bulamu bwaffe baali kitundu ku ffe. Kituufu. Era abantu bagamba nnyo nti abagagga tebayamba. Bayamba abo abaabayamba. Bw'owooza oyo twamulaba omutabani kasita yafuna ssente n'akyuka naye bwe yali omwavu wali kitundu naye wali kitundu ku ye wamuyambako wamubeererawo. Tewali muntu atambulidde mu jja n'enyigiriza n'atajjukira. Buli yamukola ekibi amujjukira ate buli yamuwa akalubeere 10 amujjukira. In life oba oyagala okugaggawala oyagala okutambulira mu bulamu obulungi yamba ogenda kuyambibwa gaba ogenda kugabibwa. Obulamu buba bwangu kituufu singa obwangu naye nga webalinye bayeda. Amiina ssebo. Era ng'omulimu tukyagutambuza bulungi nnyo Mukama Katonda ajja tukwatirako tugenda mu kaseera ka Krismasi ate akaseera kulimu n'okuddesaayo abaana mu masomero. So ekitegeeza nti nawe obuyambi bukyali bw'amaanyi
ebyokulya ate nga tupulaninga n'abaana kubanga badda mu masomero uniform z'abafunda nga bakuze bakazi bakulu basajja bakulu bakuze soka uniform zeetaagisa ebitabo byetaagisa era nga mmanyi Lugonvu'S bijja kusoboka obulamu bujja kusoboka waliwo manyi nti olituuka akaseera nga weetamu ennyama nedda waliwo omukwano gwange atera okulya talya nnyama si lwakuba tagirya kati abantu abasinga balowooza nti olibagaa nti sirya nnyama oba tolya nnyama era lwabuuza nti kati bwogirya okukola ki naga nti yandama bwengirya ense alya bitulatula bumugereke naye alinako akaseera ng'ayagala wakiri alyaakakotako ennyama obulamu bwejja kukyuka obulamu twagala kutwebaza batuwadde certificate ya Lugonvu'S twagala kwebaza so certificate eno Lugonvu'S sigirabanga sho naye ngirabanga abaganda bange kubanga bwe nkugambye nti kati naatera n'abamu kugaba banyinaze mwanyinaze twafunye omuko era baŋŋamba essaawa yonna bwe tujja bwe tukomerawo omukolo olina okuguba ntizeza kanzu era gwe papa so essaawa yonna nja kwambala ku makanzu naye nga gayita mu sheeno bane neyanza nnyo Lugonvu'S kado kantu katono nnyo ku bimumukoledde katono nnyo ku bimutuwadde naye at least kabeerewo munaakalaba munaakajjukiranga naye nga temutwerabira mwebale kutwagala olunyiriri olw'emu bayibuli abasajja abawonyezebwa ebigenge omu yekka yakomawo abantu abasinga batono mu bulamu bw'ensi eno omuntu kasita awona abaawonye nze byaggwadda era kituufu nze byaggwadde bantu bangi babayamba naye abasiima nakumuonaga nti webaleme baba batono nnyo so certificate eno nsaba Lugonvu'S family yammwe si yange yaffe certificate of appreciation Hands of Grace Child Development Center. Every child deserves a better life. This certificate is probably presented to Lugonvu'S, not to Lugonvu, yes, to Lugonvu'S in recognition of your contributions and continued support as a donor or well-wisher in strengthening our organization. Your dedicated efforts are greatly appreciated. We value what you have done for our children and what you will do in the years to come. Thanks. Nasako Mukono, Asire Rona, Project Coordinator. Nasako Mukono, Nsubuga Simon, Project Director. Febani abatandika okusibibwa ne certificate esajjangazi NGO zitandise kutusiba. Tuyanze ke certificate eri wet ya omulungi atulaba wet weri we certificate etuweereddwa naye nga twagala kwebaza webale nnyo webalire ddala abantu bangi bagamba omwami oyo twagala kwogerako naye ayino bangi bajja kwagalira okwebaza kati ozze kusima ate kati waliwo abajja okusima olw'okuba osiimye amiina ngenda kuwa seconds 3 mu bugambo bw'obusembayo ku Lugonvu'S oba oliawo ne obanga olina any contact basobola abo abantu agamba nti nsobola okuyambako nziramu era obeebaza era nkyabeebaza kisobola kukoowa era bwe nsirika message mbagamba sisobola kukoowa beebaza lwa byonna byemutukoledde tutandikako lutandika olugendo gendo lukyali lunene lukyali luwanvu era alina kyayina naddala period mwe tugenda tusaba Mukama Katonda atukwatiseeko konna akaba kasobose katuuke gye tuli ng'ennamba yange ey'essimu eri 0779 0779 751 669 0779 751 669 buyambi kwe buyitira amannya Letansubuga Simon nabagamba nti tetunaba kuligestalinga gundi zaffe layini zaffe ne tuli mu kukikolako nina bannanga bali mu kukikolako tufune layini za organization zennyini ninga mwebale nnyo mwebalire ddala bamaama bataata bannyinaze olw'okutu
okutwagala ennyo ne mutubeererawo ne mutufuula kino kino ekituli olw'abaana baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba obuyambi bannange, ekyo sisobola kukoowa, engoye zo tukyazeetaaga, bingi byonna bikyetaaga, naye Mukama Katonda ajja tukwatizaako. Kusaba Mukama Katonda n'ensawo zammwe azigaziye. Yes, kuba mubeera obulungi naffe tubeera bulungi. Essebo ku Lugonvu kano kako sobola twekwebaza wanjigga n'onsanga mu nsiko n'ontuusa ku lukalu. Webale nnyo ssebo, balire ddala. Obulamu bujja kwongera okukyuka. Amiina taata. Ale kaliko ŋŋambye kali nti bw'okyusa obulamu bw'abalala. Yes, sooka ofe ku balala. Ekyo obugagga buli mu bantu. Yes. Emirembe giri mu bantu. Yes. Obukuumi buli mu bantu. Yes. Bw'ozimba empire ng'ogizimbidde mu bantu, ogenda kuwangalira mu bulamu bukweyagaza. Amiina. Teweegaggawaza nga wekka, ojja kusigala oli mwavu. Kituufu. Bw'ofuna 10 n'oggyako 2 n'obiwa abantu osigaza 8. Kituufu. Bw'ofuna 10 n'oggyako 10 n'okiwa abantu osigaza 9. Obulamu bujja kwanguyira. Amiina ssebo. Nkwebaza. Nange njagala okwebaza. Tetugenda kusooka wano olunaku olwaleero. Nsubuga Simon yajja wano. Obuulyawo nga bw'obuulira ebigambo bye n'obuulira n'obulamu bw'ayiseemu, ogamba nti obuulyawo okyakabya akajanja. Naye his back, akomyewo okwebaza Lugonvu'S show. Si Lugonvu ng'omuntu, naye azze okwebaza Lugonvu'S show. Kitegeeza azze okwebaza abalabi aba Lugonvu'S show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kiki ekisobola okubakolera? Kiki ekisobola okubakolera? Tewali. Ogamba nti gwakyalina okusomozebwa. Mukama agenda kwanukula, obulamu obugenda kukyuka. Munzikirize n'abannyonnyodde mu kusooka. Bangi babali beebuuza ku Yidi twalina offer eya plots ku Yidi ey'omwaka guno gwennyini. Kati ate ne Christmas esembedde November eno yonna, wakati w'olunaku olwaliwo nga 5 okutuuka ennaku z'omwezi 10 tugenda kuba nga tulina offer eyo. Tugenda kuba ne plot, tulina plot okuva ku bukadde 6 futi 5 kwa 5, naye ng'ate oba oguze ettaka okuva ku bukadde 6, tulina ez'obukadde 8, 5 ku 10, tulina ez'obukadde 10, tulina ez'obukadde 13, n'ez'obukadde 15 ne 18. Bukadde 18 Katende, bukadde 15 Mpigi, bukadde 13 Mpigi, bukadde 10 Mpigi, bukadde 8 Mpigi, ne bukadde 6 Mpigi. Buli omu waagwa. Esimu zezo zimanyi 07 53 98 56 37 07 53 96 njagala kubeebaza mwena abatuuse ku buwanguzi namwe abakyalina ebisomooza nja bagamba nti obulamu bugenda kukyuka. Munzikirize mbagaliza ebirungi ebyereere, mubeere bulungi.